Andrew Senyonga Sente we Mukono akuutidde abantu bano abafunye ssente zino okuzikwata obulungi wamu n'okuyiga okweterekera nti y'engeri yokka ejja okubasobozesa okwekulaakulanya. Alwananga nnyo okudange wakanga sina lupapula lwa ssente mu nsawo nga nfuba nnyo nzivungisa ebinusu kubanga bwebanga ova ewaka tosobola kuyoola binusu ya mitwalo 5 n'obigwa mu nsawo yo era otoolako ebigenda okukola ki okugasa. Era kyankwata okuva olwo n'okutuuka olwaleero mu nsawo yange tosobola kusinganamu ATM. Era omuntu gw'osanga mu nsawo ye ng'alina ATM oyo sevinkali kyebanfu. Ye Minisita Ronald Kibule asinzidde wano n'ategeeza abo abavuganya gavumenti nti basusse okubavumirira nga bwe balemesezza abantu mu bwavu naye nga bo tebavaayo kulaga ngeri ki gye bagenda kuyitamu okuggya abantu mu bwavu. Simbyewo mu manifesto zaabwe bawuza ebbula ly'emirimu. Ani asongako we tugenda okukola kabe banvuganya Kibule takoze ne bawogana wololo teri ababuulira tuva wano kugenda wadde asuubizaayo enkoko ennema mutujja bawaayo enkoko ki ennema. Era agenze mu maaso n'okuwabula abakozi ab'effujjo okubyewala nti kubanga ebyokwerinda binywezeddwa era nti omuntu bw'akola effujjo avunaana bw'omu n'ategeeza nti nga nabo banna NRM bakoseddwa olw'okuggalawo kakuyege ow'okunoonya akalulu. Gw'abatunzi miliyoni 3, boda miliyoni 3, market vendors miliyoni 3 n'abakulembeze b'abavubuka miliyoni 3. Ezo zibeera 15. Mwebala nabo 3 gaabwe gatuuse ne bannamwandu n'abaana. Performing artists bafunye senga ab'NRM twakoseddwa. Pulezidenti waffe lwe yabadde ajja Mukono teyasobodde kubalaba. Oluvannyuma asomye gurupu eziganyiddwa mu nteekateeka eno. Ramla Katumba ku STV Select enjawulo.